Glyphosate kyakolebwa nga tekifa nebo kiyingira mu muntu tekikola ki tekifa kiri carcinogenic kyekireta buli kirwadde kyolaba ne kireta omuntu okubanga n'omukka gobulwengeri gye gubalansinga mu mubiri omanyi omukka okulwanagana ne gwetomerera mu muntu sije muyita pressure chest gw'omukka ne gulema okwefuga mu muntu so kati kiba wasi nnyo okusanga omwana w'emyaka ena nga alina pressure emukubi bwe kikala tekiddamu kumera ngo ate okiziza mu ttaka asimba omulundi gumu babagamba ono wamwe Katonda gwe yabawa mubi era tagaggawaza gwe ng'ogenda ogula empeke ng'ogisimba empeke gy'ogula egiramu obulwadde bwennyini nga nayo bwetagenda kumera n'agenda ogirya bw'atagenda kuvaamu kimera omuntu amera atya ng'azadde bwano mulina kugula matu gammwe mulowooze omuntu amera iye omuntu okumera ze enkwanso zaba nazo naziteeka ne mu mukyala nga alina enkwanso ne bazaala n'ebirwadde ebirala bannakalanga baabangawo n'abantu ababanga abawonvu ng'olisanga munene olubuto omuto munene obugulu butono naye bano abasajja bajja ne basoma nnyo ensi kati nze mbataputa nti be bannasayansi ye Monsanto bwe batabula ensi ne bakola kye bayita man made natural induced disasters nti ebintu ebyaliwo nga bya Katonda biri nakyo babiteekamu obuntu man induced babiteekamu nti kati batonyesa enkuba mu ddungu naye nga Katonda yakola eddungu nga ddungu nga alina n'ensonga lwaki gwe omuntu atuula atya wansi nga ye obwongo kye bumugamba kuyiiya kyakulwanyisa kigenda kutta bantu ng'agamba kino bwe tukikuba Kampala yonna tuba tugimaze mulowooze nammwe ku bantu bwe batyo nga ye obwongo ye obuyivu bwe agamba kanyongeremu ka tekinologi nga bwenkasuka bbomu eno Kampala ina emirirwano mbakola ki mbakuba egenda okuva lubereberi kuva ebitabo byanjawulo lubereberi uno mulala ne kuva ati nze simanyi kati lubereberi kutandikira ku suluba yakubiri wenjagala lubereberi emwemu wakati kikyajinga jako lubereberi emu lubereberi Katonda yatonda eggulu n'ensi teyasookera kutonda muntu ne yasooka kutonda ggulu n'ensi ensi yali njereere nga yetabudde tebudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba ate kati bitabudde kijo kyali kungulu ku buziba omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi awo ngodda ng'ogenda kulookusa agende kamisomero naawe anti eriwe zitagwerayo tunasomako ebyo ebimpi Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu ne wabawo obutangaavu akookuna Katonda n'alabanga kirungi Katonda n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza ku ttaano Katonda obutangaavu n'abuyita emisana n'ekizikiza n'akiyita ekiro we waliwo nabagamba nti ensi eno teriimu 7 days erimu 2 days. Export TV to the world.